الله به قلوبا غلفة وأخرج الناس من دياجين الجهل إلى محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. Abebitwa baseruganda ebbanga lyonna amatenda gatabamu bukendeevu agatalibamu bukendeevu yadde gatendebwa ne Allah subhanahu wa ta'ala. Abange Allah fa jalla jalaluhu mukawwili layla ala nahar akyusa Allah fa subhanahu wa ta'ala obudde obwabadde obw'okumakya Allah nayitawo obudde obw'omusana essaawa enaali mu bbuzi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyayagala ki Allah subhanahu wa ta'ala? Abange tumutegeere, abange tumwawule Allah waffe, abange tubanga tusuuta ebbanga lyonna gwe tuba tuwaananga ebbanga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala ku byatukolera ebingi Allah. Abange buli muntu yenna wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah gamba mwetunula temulaba maanyi gange kunneebaza gwe tunule mulabe gwe otwabanga Allah subhanahu wa ta'ala byakukoledde bimala byokka okubanga omwebaza. Tunulya Allah subhanahu wa ta'ala akwadde amaaso olaba abamuzibe weebali tebalina musango gwe bazza eswabo oli abazisaana okusinga naye Allah abasibidde abafudde bamuzibe. Tunulya Allah subhanahu wa ta'ala owulira bakigala weebali akwadde Allah subhanahu wa ta'ala oyogera bakasiru weebali akwadde Allah oli mulamu omutwe mulamu Allah bajjekuwaya gyebali bali butabika abanga baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Gwe tunatuna mbodde nabanga ekibumba kiramu tebakututte India kukirongoosa olaba tekigwana kwebaza Allah. Gwe tunatuna nabanga omutima teguliko kituli abantu balina emitima mirwadde gende malwaliro n'olengera ne bagamba ewodi abalwadde ba mitima na buli muntu ng'akaaba lulwe abakaaba ayi bakaba wowe bakaba maama bakaba buli omu akaaba. Abange Allah jalla jalaluhu wabanga ko kyakoledde n'abaako kyagamba okole abange Allah omwebazenga jalla jalaluhu. Gamba nga alhamdulillah buli yali obananga ali ku lutimbe gaggadde Sam TV gamba alhamdulillah isaka emikono mu maaso gamba alhamdulillah nzani Allah subhanahu wa ta'ala nga ndi mulamu. Abantu bapokya na kansa, abantu bapokya na sukali batemyeko ebigere abantu bakaaba buli muntu akaaba enkaaba ye yanjawulo. Allah ina bakutte okutunya agala bagenda kujja koko Allah ina aganje be bagenda lisala ku kansa kansa wa mubyenda amawugwe malwadde Allah banange Allah wikiyungo kyakwata kiruma abange ekiyungo buli Allah kyakutte jalla jalaluhu kiruma bw'otwa okoze bubi nnyo obutebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buli kiyungo abange baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah buli kiyungo kyakwata kiruma. Ogenda tuna noga la ilaha illallah olaba Allah akugesa bugesa n'olwala n'aganda senyiga muluma mulwadde bambi yakoseddwamu ekifuba kimuluma n'obulumi bwokka bw'owulira olaba nga gwasinga obulumi osiba mu ddwaliro osika mu kakiriniki mu famasi bakuwayo obudagala okendeze ku bulumi obuli obulumi bukutta naye batya abantu abeere mulago ali mulago ali kirudduwa bamuwanisa amagulu agenda kusiibawo agenda kusulawo wamala ekyetaaga awo ennyini. Abange Allah waffe tumwebaze jalla jalaluhu. Ndakusaba ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okola bubi nnyo weeyazamanyiza obulyazamanyi obusembayo okubanga owulira erinnya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam notamusaalira. Abange yoyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abantu bali mu struggle ze balimu naye nabbi ali mu struggle ng'ali bwomu nga tena muntu yenna Allah qad jaakum min Allahi nurun kibajide ekitangala okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin ekitabo ekinyonyofu yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Abanga ayagala obulungamu ayagala okuwangula alayka bil Qur'an abanga ina ayagala obulamu obulungi mu nsi alayka bil Qur'an. Eno kitabullahi ahyana abanga baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ayagala obulamu obulungi Qur'an nabi biyajja nabe bino Allah kyava agamba yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subula salam. Abange yenna ayagala obulungamu ayagala okuwangala obulamu bw'ensi nga bulungi ayagala okubanga agenda sinkana akasage ng'avudde mu bulamu bw'ensi agenda aninzibwe mu nnyanyiza ennungi alayka bikitabillah. Nkulamira okwekwata ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala okisome ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala mutadabbiran li maanihi
muqtadiyan bihuda abanga ofeeyo nnyo mutadabbiran limaanihi ng'ofaayo okulaba ng'ofumiitiriza ku ki Allah kyategeeza oleme kusoma busomi kiva baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bannaffe bakadde baffe wano ku Sam TV ne batterawo puroguramu eno naga nti abantu nedda beetaaga okutegeera amateeka ga Allah agamba ki naddala mu lulimi lwabwe omuntu tategeera nnyo kintu okuggyako mu lulimi lwabwe nakitegeere nnyo abaye Qur'an ojja kugisoma nga wogisomye alhamdulillah oyinza oba ofunye omusomesa akusomesezza naye Qur'an byosoma obitegeera tebatterawo puroguramu eno baganda nedda oniba baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abaganda bannaffe abange Qur'an yiino twala etaano ojje gisome giteeke mu makaago oba gigulire banna abalala eyo ogambe nti naye kanguleyo ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala abantu tuguze ebintu bingi musajja omusanga alina ebintu byagula noga la ilaha illallah naye abange ennyumba ye kuno Qur'an abaana bajja bajja okutegeera nga niba toliiwo naye obuvunaanyizibwa bujja kgenda bumuyingiremu abikule ku Qur'an y'Oluganda naye afunemu byasoma naye ng'abitegeera abange yo Qur'an eno gifuna ogiteekeko mu makaako mitwalo egi gyokka nkakasa togenda kwejjusa ayekwata ku Qur'an eno abange tagenda kubula yekwata ku Qur'an agenda wagala obulamu nga bwa mirembe eyekutte ku Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuwangaza mu bulamu buno obwensi nga talina bukalubu bwonna bwayitamu kubanga yewadde neyekwata ku kisabo kya Allah subhanahu wa ta'ala yewaddeyo nayiga ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala yewaddeyo nagulira bannaye ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala babiri nga bakitegeera abange Qur'an eno muziteeke gifuule ngeyo manye nti nze buli kanaku oba buli wiiki nayo Qur'an yange gyengula eyegende mbasiyamba gisome mizikiti abatalina Qur'an zino bazifune Qur'an mu lulimi olunyankole egende abantu basome ekitabo kya Allah nga bakitegeera gwafuuse ensonga Allah ngayogera ku baddu be ngayogera ga malayika bannange mulaba baddu bange mwagamba nti atajalu fil ard atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima Allah gateka ku nsando bagenda okwonoona bagenda oyiwa omusaayi wa nahnu nusabbihu bihamdika nga ffe twala obuvunaanyizibwa obukutendereza Allah kyonna misana Allah bagamba inni a'lamu ma la ta'lamun bannange mu malayika kye mwogera temumanyi nze mmanyi bye mutamanyi Allah kaseera ngali mukuge wadhakarahumullahu fi man inda Allah ngakogera ko maaso ga malayika agamba nti ajja tishadiya yaguze Qur'ani aguze ebigambo byange abasamba benga babitegeera abange mbakakasa Allah tagenda kuleka bwatu jalla jalalu abange Qur'an gigule enamba jaba ku screen yawe yazo musanvu mukaga niganye emirundi 3 nyiga 2 emirundi 2 then onyige 0 kanjugende mu Lungereza tegende ensonga kati serious 0776 444 220 0776 444 220 insha Allah taala tekaka kasenta ako kaberenga kagenda biidhnillahi taala mu Qur'an eno mitwale 5 wojaga Qur'an oli kumpimpi wajja kutuka ko biidhnillahi taala atobo yagadde gendeyo mannaffe umanyi omuntu sewali sadaka yenyuma nga muntu kusaddaka eki notamanda gye kiraze gwe nowayo Allah subhanahu wa ta'ala lize Allah jalla jalaluhu gutwaga akumanya oba zigenzewa bazigenze kapchorwa oba zigenze mbalala gutumanyi na runyanko ne Allah ajja kuwandika kwa yamal qiyamah wa mizani la Qur'an wasomesa abantu Qur'an nibagitegera mu runyanko le Allah nzinga sali mu nyanko le saru manya nako Allah gameta wawayo biseera wawayo kasente ko no byange sabo kya Allah kigula nesituka ku basajja abanyanko le nga sina kabirayo nesituka ku baganda nga sina kabirayo ne basoma ebigambo bya Allah ne babitegeera nyiga musanvu mukaga onyige nye emirundi 3 onyige 2 emirundi 2 onyige 0 nebo sabadu Allah subhanahu wa ta'ala mukirizo nako lwalero tambuliye ku al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar abanga badu Allah subhanahu wa ta'ala nabazana ba Allah subhanahu wa ta'ala abange tulagire empise nnungi tuyizize empise embi abange bitukakatako situkakatako kubanga tulagire empise nnungi ale situkakatako kubanga tuziyiza empise embi ate situkakatako ffe kennyini ffe ababikola ebyo okubiragira ate tubeere bannamba emu mu kubiteeka mu nkola abange tubeere bannamba emu mu kuteeka ebintu ebyo mu nkola omuntu olagira okusala nga naawe osaala olagira okuyisa obulungi abantu nga naawe oyisa bulungi abantu oleme kulagira bintu nga ate gwe obyawukanako Allah kyava agamba ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la tafalun abange mu abakkiriza abange abatula ku nnimi zammwe nti annahu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah lima taquluna ma la tafalun
lwaki mwogera ebintu bye mutasobola kukolerako, lwaki mwogera ebigambo bye mutakolerako. kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la tafalun. Abanga baddu Allah subhanahu wa ta'ala ebizibu bizze okugwira okubanga oyogera ebintu byotakolerako. Abange twagira empisa ennungi, yagira empisa ennungi zitandikira waka. Allah agamba wa anzir ashirataka al aqrabin, abewaka bennyini bwe bosookerako, abaana bo bennyini bwe bosooka okulagira. Bagamba bange nabbi yayagira bw'ati sallallahu alaihi wasallam, kuliisa ddyo toliisa kkono. Omwana owwo abeere ng'akimanyi tikuliisa ddyo siliisa kkono. Omwana we yennyini akimanye nti ongende emmanja okumala ekyetaago kye ngenza okumala, ngendako n'akadomola k'amazzi, simala gagenda bwe ntyo. Omwana we akimanye nti taata wange yalina ebigambo byaŋŋamba ate nga ajuliza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebigambo byasiga biwawala mu matu g'omwana oyo ebbanga lyonna, sawa'an okyali mulamu oba oli mufu, tebijja kumuvaamu. Taata wange yaŋŋamba bw'ati. Omwana ewakaawo gwe kennyini gwe abasookerawo, mugambe nti abange kituufu toliisa gundi bbiri, omwana waliisa eno fooku waliisa ne gundi bibiri. Nabbi yasomesa sallallahu alaihi wasallam kuliisa mukono gumu, liisa engalo 3. Alasobodde kale nnya yongerako neddyo gwe oba oliisa, toliisa kkono. Omwana owwo yennyini abantu bonna balagire empisa ennungi, bozanze mu kkubo nga bakola obukyamu, abange balagire kukola bulungi. Nagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ta'muruna bil ma'ruf, balayira Allah mugenda kulagira empisa ennungi. Nabbi yakiakada n'akinywezaawo, nagamba ta'muruna bil ma'ruf, mbalayira Allah abantu b'e Uganda, abantu abali e Dubai, abantu abali mu nsi yonna gye mulimu, la ta'muruna bil ma'ruf. Nabbi yakyogera ng'akirayirako akikakasa sallallahu alaihi wasallama, nagamba mugenda lagira empisa ennungi. Wala tanhawunna 'anil munkari, era mugenda kukiisa n'empisa embi. Aw la yushikanna Allah, oba si ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kakibwa okubawa ekibonerezo, agenda kuwalira Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atuwa ekibonerezo. Allah agenda kutusaako ekibonerezo tunagana olagira empisa ennungi. Nulya Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku Banu Israil, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, lwaki kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Allah kwetera ebizibu, abantu kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, tebaziizanga bubi obwakolebwanga, bo babirekangawo. Naye Allah agamba labisa ma kanu yaf'alun, byebakolanga bakolanga kibi. Abange obutaziiza ziiza empisa embi, obukyamu bwonna obulaba nga bukolebwa abange eno umma. Kyova Allah subhanahu wa ta'ala agifuula umma nga ya wakati, ummatan wasata. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Abange Allah atufuula umma eno nga ye khayra umma, umma esinga, umma wasatiyya, umma eya wakati. Lwaki Allah agifuula umma eya wakati era nga ye khayra umma ukhrijat linnas, yagiwayo eri abantu. Ta'muruna bil ma'ruf, ng'obuvunaanyizibwa obukulu Allah wabakwasizza nga nabbi wammwe waali n'oluvannyuma nabbi wammwe taliiwo. Ta'muruna bil ma'ruf, abange kulagira mpisa nnungi. Watanhawna 'anil munkar, nakuziiza bukyamu babukolebwa. Watu'minuna billah, nakukkiriza mulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Fa umma esinga obulungi Allah bw'atyo wagambe jalla jalaluhu. Lwaki ta'muruna bil ma'ruf? Tutwala obuvunaanyizibwa obwali wa bannabbi ne tubeera nga tulagira empisa ennungi. Bannabbi batu bwe baakolanga, Allah n'atuwa ekyebbeeyi, naffe n'atuleeta oluvannyuma lwabwe, tubeere nga tulagira empisa ennungi. Allah, abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala, abange tulagira empisa ennungi. Ate tusiyize empisa embi mu mbeera zonna. Tandikira ewaka wennyini, abaana balagire okweyisa obulungi, okweyisa obulungi ne bakadde baabwe, bukyayi boogera nabo. Tositula eddoboozi eri mukadde wo, omwana wo gwe kennyini nga gwaba omulambika ebigambo ebyo. Lambika bannaneiba bo, lambika mikwano gyo, n'abadonna gye tuwangaalira. Sira munolabanga munnaakola ekikyamu n'ogaana okumugamba. Ekyo nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi yayogera naga nti Allah jalla jalaluhu asse ekibonerezo qabla an yamutu nga tunaba kufa.
singa bantu bakola obukyamu nga tulina obusobozi obubagambako ne tutabagamba abange Allah subhanahu wa ta'ala assa ekibonerezo okuva gyali ffenna nalumanya essaalumanya ffenna ne tugenderamu lwaki tulaba ekikyamu nga kikolebwa ate ne tugaana okuba nga tukiziyiza kiyiza empisa embi olagire bukola bulungi nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu we yali kuyisanga abantu bulungi mu mbeera ennungi kulagira mpisa nnungi mu mbeera zonna bantu wasanze kukubwa ine ekyamu kyakola mugambeko mu mbeera nnungi kati munnange ekintu kino nga si kyabuvunaanyizibwa Katonda waffe ayagala bw'ati Allah waffe ye atugamba tukole bwe tuti munnange kino kireke bw'omusanga ng'anywesa kkono mugambe ndi munnange nabbi waffe yalagira bw'ati sallallahu alaihi wasallama waliwo omuvubuka omu omulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi yamugamba owange muvubuka anywesa ddyo omuvubuka n'agamba nti sisobola ya rasulallah nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallama wandibadde osobola naye maama naaka ila alkibul tewali kigganya okujjako okwekuluntaza naye kyewuunyisa omuvubuka ali azzaayo ng'anwa omukono tegwavaawo wano ne gulemerayo mpaka ebamuziika kujemera kigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abanga baddu Allah subhanahu aziza tomulaba okujjako omuntu ng'omulaba wali kibayita ennaku zino omubisi walaji naye omuntu omulaba niwamusamu tomugamba nti munange nwesa ddyo neddo yaba nagisa already kati yo gikozesa ku kkono tewali taabu naye omuntu nga badde byokolera bujje mugambe nti munange nekisinga obulungi kunywesa ddyo tolyanga bwonwa olirya kkono oliisa ddyo nowonywesa kkono wummuzaako kimu olye bw'omatekeye n'ekyokunwa girasinganye tewali taabu kulagira mpisa nnungi abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala batulaba era batuwuliriza abange tubeere abantu balagira empisa ennungi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwatu yabeeranga bwatu yakubiriza umma ebeere nga yeeyisa bulungi Allah n'agifuula umma kyava agamba Allah waltakum minkum umma muveemu mummwe ekibinja yad'uuna ila alkhayr wa ya'muruna bilma'ruf wa yanhawuna 'anil munkar muveemu mummwe ekibinja ng'ekibinja ekyo kigenda kubanga kiragira abantu okukola obulungi era kiragira abantu okuziyiza obubi abange tubeere abantu Allah subhanahu wa ta'ala yatufuula umma khayra umma esinga obulungi abange tubeere ekyatufuulisa kyennyini tukibeere nga kyekyaki kyakulagira bulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala okwebuulirira Allah atuwa okulagira ng'empisa ennungi ebbanga lyonna abange abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaagaana Allah subhanahu wa ta'ala agenda tussaako ekibonerezo ke tunava na mu bulamu bw'ensi kwempisa ennungi zetukakatako ffenna okubeera nga tuzizagira kyova nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate omuntu alagira empisa ennungi gwe kennyini kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nekisookeraku gwe ne tukulabirako gwe kennyini lwaki ku lwa hadithi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya abi zaid usama bin zaid bin haritha radiyallahu ta'ala anhu qala agamba nti sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama nawulira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaqulu ng'agamba yu'ta agenda kuleetebwa birrajuli yawma alqiyama omusajja agenda kuleetebwa yawma alqiyama olunaku oluzibu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obuzibu bwalwo atuwa obwangu bwalwo yawma alqiyama yawma la yanfa'u malun wala banun olunaku olutagenda kugasa maali yadde abaana illa man ata allaha biqalbin salim abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abange Allah jalla jalaluhu ayagala kubeera nga tweyisa bulungi kyava nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallama omusajja agenda kuleetebwa yawma alqiyama yuta birrajuli yawma alqiyama fayulqa fi nnaari akasukibwe mu muliro omusajja yaleetebwa ate akasukibwe mu muliro fatandaliqu aqtaabu batunihi ebyenda bye bineeno byalina munda bifulumeyo bimwetooloole weebiti nga byokya byonna bimwetoola ng'olabe ngamiya wetoola ng'esibiddwa nga bimwetoolako weebiti n'okwokya okw'amaanyi ennyo fayajitamiu ilaihi ahlu nnaar abantu b'omuliro bamukuŋŋaanireko baba omusajja ate yali ku kizibu omuliro gugenda bba muzibu abange wa inkunta alhadida biha ladhubta naye obanga oli kiwuma ku muliro osaanuuka naye obanga oli kiwuma ku muliro osaanuuka
naye butya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bwagenda okubeera mu jahannam naye kennyini aveeyo nga yaba atoyo ekibonezo kyaliko kinene ali mu jahannam akasukiddwa mu jahannam ate byonna ebivuddeyo byonna byokya ate bimwetolako ebitwemyetolako bimwezingako bwebiti fayajitamiu ilaihi ahlu nnar abantu omuliro abagenda okuba mu muliro tusaba Allah taasa obba mu bantu omuliro tusaba Allah taasa ffenna abange muddemu Allahumma amin mwena muddemu amin tusaba Allah ffenna taasa omuliro ataasine famire zaffe ataasine mikwano gyaffe ataasine baganda baffe abaafa baatusookayo abakkiriza ekigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah omuliro ogwo omuntu bw'amala okukasukibwa mu muliro ebyendera ne bitandika okumwetolako bwe bityo nga byokya olwokyo olutagambika abantu omuliro bamukuŋŋaanireko fayaqulu bagenda mumugamba mayaka ya fulani gundi obadde kiki fenna tuli mukubonerezebwa naye nga gwate kyo kisusse kiki ekigenda mu maaso ne bamugamba alam taku ta'muru bil ma'ruf sigwayagiranga empisa ennungi sigwayagiranga okusaala sigwayagiranga okusaddaaka tusaba Allah wananga ate okubiragira ate nga wetubiteekamu nkola ffenna Allahumma amin alam taku ta'muru bil ma'ruf sigwayagiranga okuyisa obulungi abakadde okuyisa abantu obulungi okuyisa amirwana gyaffe obulungi okuyisa abantu baffe wake obulungi okuyisa abantu mu musikiti obulungi okubeera ab'empisa sigwayatulagiranga sigwayatulagiranga okusaddaaka sigwayatulagiranga okuyamba abeetaavu sigwayatulagiranga okutegula ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala watanha anil munkari era nga gw'omu agaana abantu okukola obutambuze sigwe yali agaananga abantu okukola obukyamu bwonna Allahu akbar n'agamba nti kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi ekituufu kinti nga yemugambe nze nali mbiragira naye nze nali sibikola wa anha anil munkar ate nali nziiza obukyamu wa atihi ate nembukola nagaananga obutambuze nze nembukola nenagira okusaddaaka nze nesitakwatanga mu nsawo nenagira okukola obulungi nembeera nga nze sikola tusaba Allah subhanahu wa ta'ala taasi omuntu ng'abonerezebwa mu mbeera eyo n'abantu omuliro babeera nga beewuunya ekibonerezo kyaliko nabo kisaba baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala batulaba era batuwuliza ku Islam TV abanga akaseera kano ka kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala bimu ku byogenda okuwonerako yawma al-qiyama ku minzaani yo abange nga kuwagula ekitabo kya Allah butanga bakwanjulira maaso go abantu nanga banoonya emirimu tebaba mirimu abantu yawma la yanfa'u maalun wala banuun olunaku lw'okukaaba amaziga olunaku lw'okusasula emirimu olunaku lw'okwasibwa fayiro zaabwe olunaku lw'okwasibwa ebitabo byabwe mikono gyabwe egya ddyo oba mikono gyabwe egya kkono nga gw'oli mu ssanyu ng'olaba minzaani yo olaba akawunti yo nzijuvu wagula ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala era tunyiga ennamba ejjo olaba ku screen yo beera ng'onyigira *185 star onyige 4 onyige star onyige 9 tuli kuba Airtel nyiga star 185 onyige star onyige 4 onyige star onyige 9 hash onabo ogimaliriza bajja kusaba business number teramu emitwalo 6 emitwalo 6 ze 05 obeere nga insha Allah bw'omala bajja kugamba enter amount ezo gwamanyi mitwalo 5 mitwalo 10 mitwalo 2 osoganze nze nguze Qur'ani 10 ezo nange Allah kwe namugambira yawma al-qiyama nange Allah we namusabira mpisizeewo osobola n'okusaddaaka noga nti Allah jalla jalaaluhu nguze Qur'ani zino Allah nerekereza Allah mmanyi siina kye nnina Allah ku byompadde nange katono kumpadde Allah subhanahu wa ta'ala nkutteko kye nsobola nkutte emitwalo ebika egitambuze Qur'an nkutte emitwalo 5 Allah naye nguleyo Qur'ani emu Allah kasente kompadde kano Allah ndi musiimu jalla jalaaluhu kwebaza kubanga ndi mulamu Allah siina wannuma Allah nguzeyo Qur'ani 5 kwebaza Allah jalla jalaaluhu ekyo kikole onyige bajja kusabawo amawunti tega emitwalo 5 tega emitwalo 10 onabeera ng'ogimaze insha Allah ta'ala bajja kusaba reference tekamu salaamu oba tekamu Qur'ani insha Allah ta'ala bonna bomaze bajja kusaba obeerenga oteekamu pini yo eyo pini gwasinga okugimala ogimanya insha Allah ta'ala beera ng'ogiteekamu kaseeta kajja bakatutukako obulungi tukalabe wano Qur'ani onaba ogyetaaga era ennamba eyo kwennyini kujja kubanga insha Allah ta'ala otuukako then Qur'ani ejja kutuukako insha Allah ta'ala ku mitwalo gye 5 wano koli wano insha Allah
oba ogigula ne zitambula ne zigenda ne ziyambako abalala bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwanguyizanga emirimu emirungi. Allah tutaase okubeera nga tubeera mu bantu abatanguyiza mu mirungi. Abange kimanye buli wokwatanga mu nsawo yo n'osaddaaka oyanguyizibwanga nnyo oyanguyizibwa obulamu buno obw'ensi. Allah yanguyiza nnyo omuntu akwata n'amutaasa. Okutaasa Allah kyeki? Okutaasa Allah jalla jalaaluhu si kubanga nti ogenda mutaasa nti obadde waliwo obuzibu baki, wabula gwe kennyini ate gwe aba yeetaasa. Okukwata Allah subhanahu wa ta'ala n'omuwa, Allah agenda kukuwa. Bw'okwatamu wama tunfiqu, buli kyokwatamu n'owaayo bw'oti fahuwa yukhlifuhu, Allah agenda kikubisaamu, Allah agenda kugaziiza jalla jalaaluhu. Hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba, n'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, tewali lunaku omuddu lwabukeesa illa malakaani, okujjako malayika bbiri, yanzilani zikka fayaqulu ahaduhuma, emu ku zo negamba Allahumma, jukira malayika zino zikola mu shifts ez'enjawulo. Malayika ezijja budde wa subuhi, malayika ezigenda okukola budde obwo n'obwemisana. Kani wano asuli weewedde wano makati bano, waliwo malayika endala ate ezizze ezigenda okukola ekiro. Weziri kati malayika ezo buli webukeesa Allah subhanahu wa ta'ala n'abukeesa n'abuwungeeza okujjako malayika bbiri zoogera ebigambo bino nezigamba Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ay Allah, omuntu yenna akwata mu nsawo n'agula ekisabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu yenna akwata mu nsawo n'asaddaaka n'agula Qur'ani, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allah waletiye gikubisireemu sente ziyikengamu nga buyiisi nga tezikyajja namu waletiye akawunti oteekeko bagigaye n'ogigawa olw'essente nnyingi. Tegawo nga baga nti bagigadde sente zisusse, ojja kusooka okozesa zino n'endala ziryoke zigendeko, akawunti sente zisusse nga mpitirivu. Malayika bwezityo zikusabye Allah mukubisizeemu by'emmaali. Ate Allah wakubisizaamu ani ayinza okuzikulemesa? Tewali. Allah ng'azikubisizaamu ye kennyini. Dua za malayika, jjukira malayika la ya'suuna Allaha ma amarahum, tezijemerangako Allah subhanahu ku kyaba aziragidde, wa yaf'aluuna ma yu'maruun, zikola bukozi Allah byabalagidde jalla jalaaluhu. Allahu akbar. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala, malayika esooka bwetyo weesaba endala negamba Allahumma, ay Allah, a'ti mumsikan talafa, mukono gwamu Allah. Omusajja nga alina amasanda mu mukono, omukyala nga alina amasanda mu mukono, sente zizemedde ku kikondoolo, Allah gandina okugula Qur'ani, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ay Allah emmaali egyonoone, Allah mufuule mwavu ebbanga lyonna nga kakwatako kakomako teyeeyongerako. Malayika etejemera Allah n'esaba eddwe, n'olowooza gy'ogenda wangala bulungi? Abange emirimu nga gino egibangawo janguyize malayika zigenda okusaba edduwa ng'olimu abo malayika beesabira nti Allah mugaziize eby'emmaali, Allah mukubisizeemu sente azibale nga wayagala, sente ng'ozibala nga woyagala. Allah saba Allah atuwe sente nga tomanyina kuzibala, sente ogimanyi. Allah la ilaha illa Allah akuwe sente nga tomanyina kugibala. Jamani, Allah bakuwadde sente empitirivu. Allah akuwe sente nga tomanyina sente mmeka z'olina. Kulwaki? Allah agenda kuwa kulwokubanga nawe Allah omuwa. In tansurullaha yansurukum, bwe mutaasa Allah mujalla jalaaluhu, saba Qur'an ne mukigula ne bakitegeera amateeka ga Allah ne bagategeera kwe kutaasa Allah subhanahu wa ta'ala, yansurukum, ne Allah agenda kubataasa. Abamalire ebyetaago byammwe mu bulamu bw'ensi, temujja kukaaba, temujja kukaaba nnaku, temujja kukaaba nate emiwendo gyeyongedde, mumanya temubimanyi na bimanya, bwanga batamanyi bifa mu nsi. Kubanga lwaki? Gwoyina Allah subhanahu wa ta'ala gweesigamira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atumutegeera. Malayika zezo zisaba edduwa ezo ziga Allahumma a'ti mumsikan talafa, ay Allah, omuntu yenna omukopi, omuntu alina sente omukodo, omuntu yenna omukono gaamu alina amasanda mu ngalo, Allah subhanahu wa ta'ala emmaali egyonoone tomwongera, abeerawo buli kaseera nga ye kakutteko, alaba nga wakwatako kagenda, Allah mubeeza wennyini. Obukanaku n'obubeera mwaka ku mwaka, ku myezi tuzisukka z'okwa. Simanyi na kumanya kye nnabeera, naye kasita alhamdulillah nfuna ekyokulya. Abange gukakwate nga koosadde akola Allah kyanakukolera, Allah ajja kwongera jalla jalaaluhu. Nyigire ennamba ezo 776, nyigire 4 emirundi 3, onyigire 2 emirundi 2, then onyigire 0
insha Allah taala akasinda akajja kutuuka ayi tujja batukalisivinga abantu babe ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga kigulibwa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abazana ba Allah ngetubadde kulagira empisa zaffe ennungi n'okuziyiza empisa embi. Omusajja omwami Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu anyumya n'agamba nti qal bay'atu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Abdillah Jarir ibn Abdillah agamba nti naweerera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albay'a okuwera kwe kutya. Bajjanga maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah nze nkolera kino ne kino ne kino nga sahaba bajja maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam mubay'at as-sughra ni bay'at al-kubra. Bajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam mugamba ya rasulallah bay'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-ta'a fil manshati wal makrahi wa atharati lana aw alaina wa alla nunazi'a al-amra ahla. Twaweerera nabbi sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-ta'a okuba bawulize era abagonvu fil manshati wal makrahi wa atharati lana aw alaina mu bukarubu mu bwangu mu bitukarubiriza mu bituwanguyira mu mbeera zonna wa alla nunazi'a al-amra ahla. Bay'a jamaaso ne beeweerera nabbi sallallahu alaihi wasallam kino n'agamba Jarir ibn Abdillah yajja maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina ku basahaba banene. Jarir ibn Abdillah abamu ku basahaba abazito emunyenyeza umma agamba nagenda maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam bay'atu rasulallah nagenda maaso ge ne mweweerera ne mugamba nti ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam nkweweerera ala iqami sala okuyimirizangawo esswala yo sijja kugireka abange yimirizangawo esswala mu bukalubu bwonna mu bwangu bwonna esswala yogiyimirizengawo esswala togirekanga mu mbeera zonna. Laba Jarir ibn Abdillah akimanyi nti yateeka naye yazze maaso ga nabbi okumulaga nti esswala yo sirigireka biidhinillah madumtu hayyan ebbanga limanga akyali mulamu. Olaba engeri gyeweerera nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah ekigambo ekiyitibwa okuyimirizaawo esswala ekyo ndikibeerangako ebbanga lyonna. Esswala bange togirekanga mu bizibu byetuwangaliramu mu mbeera gyetuwangaliramu mirimu gyokola abange esswala togirekanga. Oba oliawo Allah kwa lisaasi yejjana netugiyingira insha Allah. Oba oliawo ejjana Allah kwe tuligiyingirira esswala togigayaliriranga abange esswala giyeetenga mu budde bwayo. Mukyala ewaka owuliranga omwazini saala esswala wetuukanga saala togayaala kubanga esswala bimu ku bintu ebikulu awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawma al-qiyama as-salah. Bimu ku Allah byagenda okusooka okubala omuddu yawma al-qiyama y'esswala abange esswala togigayaliriranga. Ka Jarir ibn Abdillah sahabiyu munene agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah byenkuweerera ala iqami as-salah kigambo kuyimirizangawo esswala nja kikwatanga bunambiro sirikirekanga madumtu hayyan ebbanga lyemanga ndi mulamu. N'agamba ekyokubiri ya rasulallah wa ita'i zaka n'okubeera nga nsaddaaka okubanga mpa zaka. Zaka wano ekijja ekigambo nga kino kiba kigatta byonna okuwa zaka okukwatanga mu nsawo n'ensaddaaka ebyo nabiweerera nabbi ne mugamba nti ya rasulallah olibangawo omulimu gwonna nga gwetaaga kwatanga mu nsawo ya rasulallah ndikwatanga mu nsawo nembeera nga mpaayo. Diini yo Allah subhanahu wa ta'ala diini ya Allah subhanahu wa ta'ala ebenga etambula ekyo kyonna kyeweerera wali nabbi nemugamba nti ya rasulallah mu buli mbeera yonna oba nkarubiriziddwa oba ki kigambo okuyimirizangawo swala ndikiyimirizangawo oba ndi mulwadde oba ndi ki kyo ndikiyimirizangawo. Ekyokubiri okukwatangako mu nsawo bweba zaka nenjiwa zakatul maali n'ogiwa zakatul fitiri n'ogiwa bwebanga zakatul fitiri etuuse nga tubaddemu wano mu Ramadan n'obeera ng'ogiwa zakatul maali ey'omwaka n'obeera ng'ogiwa okukwata mu nsawo n'osaddaaka buli kanaku n'obeera ku kyosaddaaka abange kya buswavu nnyo omukkirizakiriza Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubukeesa n'obungeeza nga Allah kuleso kyali mulamu n'otakwatako mu nsawo okusaddaaka. Emu ku ibaada ennyangu abange ibaada ennyangu ennyo kusaddaaka kutereeza nniya n'osaddaaka ebisigale nawo bimanyi bikaluba. Esswala nawo ogimanyi gye tusaala omuntu asaala esswala n'asaliramu ekkubo n'agenda gyagenda olya emmere n'avaayo n'akola esswala ng'eri automatic kasitati wabako imaamu nga yasaaza omusama bya mulayini ng'asaala naye ng'esswala eri automatic agoberera bugoberezi bigenda mu maaso naye ng'ebirowoozo tebiriiyo. Omusajja ali mu kuzimba kalina omusajja ali mu kujja sente mu banka omusajja alina baawola alina baabanja alina wasiiga langi alina waagira ng'ebintu ali mu sswala mwonna mwabikolera ebyo. Esswala nawe ojja bakati erimu ebukwakulizo bungi mulimu arkaani mulimu shuruutu mulimu ki mu butuyatu sswala ebitta esswala empagi z'esswala mulimu obukwakulizo bw'esswala mulimu ki. Allah tunuulira
naye abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okukwatanga mu nsawo n'osaddaaka kuteeza tikyetaaga masala mangi nti nompajibu okusaddaaka nedda teriiyo just nniya kuteeza nniya kiva omuntu waba afa agamba lawula akhartani ila ajalin qarib Allah singa ondindiikirizaamu akaseera katono fa asaddaqa nenkwata mu nsawo wa akun mina salihin nengula ku kisabo kya Allah subhanahu wa ta'ala nembeerako mu balongoofu singa Allah ondindiikirizaamu ezo Qur'an zibali mu kugoogeza okusaba mu TV nengulayo nga ataano kuba obusobozi mbadde mbulina Allah naye nga yadde ne Allah singa ondindiikirizaamu akaseera naye nga Allah agamba wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha Allah talindiikiriza jalla jalaaluhu omwoyo singa essaawa yaagwo eba etuuse Allah talindiikiriza byebino Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu byeyawera mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam esobola okugiyimirizangawo n'okukwatanga mu nsawo okubanga awangayo wanushi likulli muslimin n'agamba ekyokusatu kwe kubuuliriranga mu buli mukkiriza yenna buli musiraamu yenna nembeera nga ekyo nakyo amaaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam buli wendaba omuntu yenna ng'akola ekibi mbeere nga nkiziyiza ekyo nakyo amaaso ga Nabbi nja kubanga mubuulirira mubulire obulungi obuli mu kino n'obubi obukirimu abeere ng'akireka n'obulungi obukirimu abeere ng'akitwala mu maaso Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo namuweerera Jarir ibn Abdillah bw'ati wanyumya hadithi muttafaqun alayhi hadith ya Bukhari ne Muslimu ebibira byula maaso ga Nabbi n'agamba ebirala byonna ati ebirala byonna bigire si nti binagaane wabula bino byonga byenkugambye Nabbi sallallahu alaihi wasallam byonja bikola abange naawe obisobola esswala ogisobola olinda Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amale kujja ku magulu nga tukyaswala genda ku muzikiti kusaala lwaki tugenda n'osaala ku muzikiti omusajja omukyala lwaki tusaalira ewaka abakyala n'obeera ku TV obeera kazannyo ebbanga lyonna eswala neeyitako ate bagenda babusetinga mu budde bwa swala sawa 2 oli kazannyo tokavaako nekagenda ddala mpaka sawa 4 wennyini oba ogiragiro ti kataliko nfuufu oba kino ddako awo ate mubirala abanga baddu Allah subhanahu tetuganye muntu kulaba byolaba nabanga obudde bw'eswala bwe bwa swala omanye nti ekyo eyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyakulalikako obeere ng'okiyimirizaawo saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa okwebuulirira Allah tuwa okubanga tubuulirako ne ku bannaffe okubanga tubaziriza obubi ate okubanga tuteeka obulungi mu nkola wa barakallahu fikum saba Allah subhanahu wa ta'ala tusinkanye insha Allah ta'ala Allah tusinkanye insha Allah ta'ala tuyitandikira Allah nabaze mna tusinkanya wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ojja kunyigira enamba gyaba ku screen yo eya 0776 nyemirundi 3 2 2 onyige 0 insha Allah ta'ala saba Allah bakume Allah bawo bulamu bulungi Allah jalla jalaluhu abeere nga atusiima ffenna atumalire abatanamalayo sitati abange muzimaleeyo muzisiibo mwezi gugenze insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Tukugonzereza engeri y'okusasula school fees ng'okozesa Airtel Money obudde bwonna wole nyiga star M85#, lundawo namba 6 school fees, lundawo okusasula school fees ng'okozesa Bridge Schools, School Pay oba Peg Pay, lundawo namba 1 Pay Fee.